Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedoboza David Sanchez aka Mr. Social Media Monster. Webale nnyo kwekumira ku Kookie promotion. Nga bwe twabategeezezza nti tuligenda kuba tubatuusaako ekifa ku mukolo gwa Dr. Kulthum buli kimu negattiddwako omutesitesi w'omukolo agubadde wakati ku from day one up to today. Atubuulire enteekateeka eri etya, waaki security eri bwetyo, lwaki kino kiri bwe kiti. Omukulu, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Abatulaba mwenna abatuuliriza omukolo twatandise abantu batandise okutuuka wano ku ssaawa emu ey'okumakya. Abasekyuti baasuliddewo ddala, abalala bazze ku makya, abalala baasuzeewo olw'embeera nti omukolo gwe tuliko omuntu nannyini mukolo munene. Dr. Kulthum si muntu wa bulijjo, muntu munene ate nga muntu wa buvunaanyizibwa mu ggwanga Uganda n'ensi yonna okutwalira wamu. Ne yinginiya yennyini agenda okutwala Kulthum, muntu wa buvunaanyizibwa ate muntu wa maanyi, mu ggwanga gy'awangalya mu South Africa nawa Uganda, muntu wa maanyi. Kyova olaba nti security ya maanyi nnyo. Buli kanyomero w'olaga n'oba ogenda oba olina w'olaga security ebigenderako balabe ekyo kyekigenda mu maaso. Oba ogenda kwetawuluza waliyo security. Buli w'olaga wano buli w'otunula wonna security tugitaddewo. So fo omukolo gwakatambula gutya? Omukolo wetwogerera ziri ssaawa 7 naye olaba ekintu ekigenda mu maaso nti ekidaala wetwogerera hafu y'abantu bamaze okujjula nti era senga bano abanajja 8-9 batasambyeko nabo tujja funa tubatuuza naye nga bwolaba ekigenda mu maaso omukolo gwo gumaze okutuula guli ntende. Abagole baffe bali batya babagole nga bali batya embeera yaabwe? Abagole abagenda okutwala Dr. Kulthum abagenda okufuuka ensonga olwaleero tulina communication nabo nti ebintu bitambula bulungi era banaatuukira ojja kulaba nga wano ensi abantu ekidaala kyonna kijja kujaganya, kijja kuyimuka, abantu bonna balina essanyu naye singa banalaba ate ku bagenyi baffe nga batuuse kijja kuyitirira ate nga boolaba ekiri wano. Era nkubiriza abantu bonna betwawa kaadi zaffe musambyeko mujje mube nga mwetaba mu mukolo. Abagenyi baffe tulinda bamulindwa bagende okutuuka nanamwe mumaze okutuuka. Dr. Kulthum tumanyi ng'omuntu w'abantu naye mulimu abantu bemutawa kaadi nga balizze ku mulyango baagala okwerolera ku mukolo. Abantu bonna twabawa kaadi era baayitibwa. Buli muntu ali wano yafuna kaadi era agenda kutuuka bamutuuza. Teri muntu ali ku gate atalina kaadi. Buli muntu wetwawa kaadi tubamanyi n'entebe tuzimanyi. Lwaki? Kyova olaba entebe waliwo eziri reserved nti kaadi ezo abantu bazifuna era bagenda kujja tube nga tubatuuza. Teri muntu agenda kubeera ku gate bw'abanga alina kaadi ajja kuyingira era atuule. Abasecurity baffe balungi kasobalaga kaadi yo bagamba abatuuza abantu webali nga bajja bakutuuza ssebo. Enteekateeka nnungi terina kizibu. Omudde wano obadde mu nteekateeka za mukolo sofa wano obuwumbi bumeka obwakayiika? Accountability sinza ajjogerako komiti eyateekateeka omukolo guno nnene. Nakugamba emabega eri nti omukolo gwa Kulthum gubadde mugazi, gubadde ku international level nti enkiiko zibadde zituula mu America, waliwo ezibadde zituula Dubai, South Africa, waliwo ezibadde zituula Uganda, waliwo ezibadde zituula ku University e Bugema, Makerere University, KCCA. Kati accountability y'amaanyi sinza gikuwa ssaawa eno ng'olukiiko olutesitesi ekyo kikyali kyama kyaffe naye ng'omukolo nga bw'ogulaba mukolo gw'amaanyi. Tukimanyi nga omwami waffe Acram nti musama basama banne tubasuubire. Abantu bagenda okujja nabo yinginiya nga bw'omanyi nti musajja yinginiya w'amaanyi gy'awangalira w'amaanyi ne mu Uganda amaanyi naggambye dda nti abantu bagenda okujja nabo balina okuba nga bazito era abantu bazito. Kyova olaba n'omukolo muzito. Era bwe mbaseerabidde ndowooza omukolo guno gwe gw'ekyasa kya 2022 nga tufundikira guno omwaka omukolo oguggalawo omwaka kubanga mukolo gw'amaanyi ddala. Ekinyusi kivuddeyo ng'obudde bukyali. Senga tunaagenda okuyingira mu ssaawa awo gye zijja eziddako kijja kuyitirira wano n'olujja ojja kulaba olaba olujja lujjudde essaawa eno nga abagenyi tebannaba kutuuka. Naye senga abagenyi banaatuuka kijja kuba tekyamutawaana nnyo nti kyova olaba nkubiriza abantu abali omusambi dda enteekateeka ogiraba nti olaba eri abantu bali mu kusanyuka batudde mu kidaala. Chairman w'omukolo Hajati Shirati tuli naye obwedde era naye akwasaganya ensonga abantu webale kusiima mukwano tebibadde byangu naye Mungu abigondeza byonna.
zino alla yasinga okumanya sente zenyambadde sinza zoogera ono anyambazizza nze neeyambaza mukwano yenze neeyambaza naye omukolo nze chairperson w'omukolo gwa dokita era ngutambusiza n'enguggusa tebibadde byangu ne alla alina obuyinza gw'omukolo ngukoze eki ngugadde kyonna kyekiri dokita ali very fine alinda bulinzi mwami we kuyingirawo waneeno ddala ali ku kamera alagako wali enteekateeka eriyo ebintu byonna bitambula bulungi era nga bwe byatandise okuva ku makya era bigenda okutambula paka bwe tunaava wano naye nga mbagamba nti omukolo guno gw'amaanyi ate gwa kitiibwa gwa bbeeyi olwawo okusiŋŋaana omukolo abantu abatunze emabegako eri nga nkyali muto twagendanga ku mikolo ng'abantu batuuka ssaawa 6-7 naye abantu bakedde ku makya emmere ekyenkya tukiridde wano olwo n'abantu bendabye wano ambadde ndudde balaba bonna basanyufu omuntu akuwa salaamu musanyufu ekintu kirungi ebintu kivaayo bulungi. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakyala bonna basanyufu bahaji bambadde abakyala bambadde obusuuti bonna bawugudde abaami bambadde bulungi amakanzu n'amasuuti nti omuntu tagenda gwetabye mu bukyamu. Seeka kyenjagala okumanya enteekateeka y'okulya eyimiridde etya ey'ekunywa. Enteekateeka y'okulya n'ebyokunywa ngumya abantu abatulaba n'abatuuliriza nti yo buli kimu weekiri mujja kulya mujja kunywa mujja kweyagala emmere tuyinza n'ogikubisaamu emmere eri wano mpitirivu ebyokulya byonna nga byonna ebyokunywa ebyokulya embaga gye tukola guno okwanjula kuno si kwa bulijjo nga bwe nagambye nti kwanjawulo mu kwanjula nze kwe nali endabye naddala mu kyasa kino eky'omwaka 2022 kifuna bulungi nnyo. Kati omuntu omulaba wano ali happy ate Allah atusaasidde nti n'akasana kennyini kaaka bulungi enkuba era Allah yagikozeeko dda. Butunula sayidi eno imaamu w'ennansana omulaba ffe twamukazaako lya mufuti Mmenke musajja omulaba alabika bulungi n'abakyala batuli nabo bonna bali smart. Kuga buli muntu ali wano ali smart. Kalifa lwange omuwulidde nti abooluganda bukyanga tubaawo guno omukolo tunaalwa nga tugujjukira kwasizidde okweta kaswayidi eyo enyumidde abantu guno omukolo tujja kulwa nga tugujjukira kubanga omukolo gwa maanyi ate gwa bbeeyi gwa buvunaanyizibwa abantu bonna abali wano abaliwo bali ku level ya waggulu kubanga nti buli muntu yaweereddwa kaadi sigamba nti teyaweereddwa kaadi era talina kaadi ku security tobayitako. Obubaka bwe eri abagole. Obubaka bwange eri abagole nze ababaka bweereza eri abagole mbasabira Mungu babeere bulungi nga bali mu bugole bwabwe beeyagale paka ku mukolo guno nga guwedde ate paka bwe tunatuuka ku mukolo gw'embaga ennaku z'omwezi 18 kiina kirala kye mbagamba basabira Mungu bateera mu bwangu mu bufumbo bwabwe n'omukolo nga bwogula mukama wange ebintu byonna nga bw'obiraba tusaba Mungu abulesinga omukolo gwaffe guno ku lusuumu amutwangalize n'enginia Acram gumiikiriza n'abantu bonna abazze omubeererawo ndowooza olaba ekiri eri abantu basanyufu beeyagala tebalina buzibu. Akasembayo mulimu abo abadde ab'ennugu abagamba omukolo tegujja kubaawo bakakase obalumi era nga si kujubisa nga si kwogera biki abo abaali boogera baali mu byabwe fe omukolo bujjo tugumanyi tigujja kubaawo. Oya bulungi omukolo gwa Dr. Kulthum gubadde bulina okubaawo kubanga tugutegekedde ebbanga ate gubadde gwa pulaani y'amaanyi buli kakiiko kalina chairman abadde akabeerako bachairman be Uganda abadde bakoordinatinga ne chairman be South Africa n'abe US ne UK n'abe Dubai ne mu Asia. Olusuumu w'amaanyi si omuntu wa bulijjo tuvola omukolo guvuddeyo bulungi era buli muntu gwolaba ali happy. Amanya gaffe amanya nze Abdurashid Wampamba omutesitesi omukulu ku mukolo gwa Dr. Kulthum nga mwana munne agenda kwanjula mwana munne leero engineer Acram gumiikiriza okuva mu ggwanga lya South Africa gy'awangalira.